Nze nali nsobola okuzaala. Wali ozaala? Yes, nali nzaala era nali nazaalako nga nina abaana. Naye kati omwami gwe nalina yali yakola vasectomy. Pozi vasectomy kwe kusala enseke. Yali yasala enseke. Nga ndoza yali yakola ebyokuzaala katakyayagala. Kati bwe yamitinga Shamim n'agamba nti Shamim nina okuzaalamu abaana. Twali tugenda kukola omukolo nanga naye tetusobola kubeera ffenna nga tulina baana. Nagamba tulina okufuna abaana toba na kitiibwa ng'ofumbiddwa omusajja ne mubeera mu marriage nga tolina baana. So ne tusalawo tugende tukole IVF. So twanoonya amalwaliro, the best hospitals, what ne tugwa ku ddwaliro limu India balita Gaudium IVF. Kakati Gaudium IVF liri New Delhi. Ne tugenda ne tukola consultations wano biki ne batubuulira everything, so ne tugendayo n'omwami. Bwe twatuukayo, of course bamujjako sperms nange ne banzijjako amagi ne bakola embryo ne tukola ki ne baziteekamu kati awo nenfuna olubuto. So nagendayo ogwasooka ne tukola procedure naye teyali successful eyasooka. Because nze natuuka nayo nga nasangayo abakyala nga bagamba nti guno omuwendo gwaffe gwakutaano. Nga zonna zifa? Nga zifa. Sente ani azisasula ezo? Bo bennyini. Kati no be nasangayo abakyala nga bagamba nti nze nakatuuka omuwendo gwakutaano. They are trying. Yes, they are trying. Bagezako nga tezijja. Kati my first one was not successful. But within 1 month, kubanga batereka embryos okumala emyezi 6 oba osobola okusasula ne zibeerayo for even 5 years. Embryos zammwe ze baba GM. Kati bwe tali successful jukira twali tukomyewo ne tucontacting eddwaliro ne tubabuuza, do we still have our embryos? Twagala kudda. IVF teyali successful. Ne batugamba yes, tulina embryos zammwe era musobola okukomawo. Omukyala asobola okukomawo because already ebeera formed embryo. It's already a sperm and the egg to make an embryo. Babalaga ko baba baterese? Tebalaga.